nasooka ne kolera story ku Easter Sunday nga Joseph Kyakala bazzeemu okubeera nga bakwatagana ne Sibitooka bwe baali bagenze side zeeyo e Makinde okubeera nga waliwo ebirabo oba ebintu byalina okubeera nga bawa abantu abali privileged oba abatalina mwasirizi nga baba celebratinga nabo Easter Sunday. Ate ku guno omulundi ka video ke tuzzeemu okulaba akapya nga mwana watu Joseph Kyakala bazzeemu okubeera nga bakwatagana ne Taata Kimbowa. Fenna twamanya ebyatuukawo story nazikuwa wanino ku SMX Media nga Taata Kimbowa ayatulira Joseph Kyakala obuzeebwe obubi era n'amutegeeza muniramu ekyo ekibiina teyajjamu because of mbu yali talina kyakukola oba mwamuyamba nedda ye yagenda already okujja Taata Kimbowa mutuli bulala nga already ali established so bwatyo era omugambo ne gutokomoka bulungi nnyo nti baawukanye naye still basobodde okubeera nga bakola bonna. Ekyo tekijjaawo biri eri Taata Kimbowa bye yayogera eri Jose ate tebijjaawo Jose bye yayogera eri Taata Kimbowa. However naye ngenda kuzzaayo ku eri point nkugambe eno gye bayita maturity, zino kye bayita business, kino kye bayita ssente. Ono yawula omukwano ku business we bakwasaganya babiri aka video nga kano nera mu kirabye nga kanyumye we bakwasaganya nga bakyali babiri ssente zijja yingira we mubiteeka mu personal feeling muze sobola kola naye yanjogerera kino luli eri yatukola kiri yetandikwa y'okusiraana. So Joseph Kyakala ekyo kindazigidde dambu kati at least family weeri ebondinga bayinza okubeera nga tebali mu kibiina kyekimu naye nga basobola okukolera owamu nti Joseph Kyakala abeera afunye akalanga ako akawukulangirako abaana abo balinayo show yaabwe nga basobola okuyita Taata Kimbowa ne bakazannya oba Taata Kimbowa yafunye akalango ng'asobola oyita Joseph Kyakala n'amugamba jamu tukwasaganyize wamu ffenna tulabe engeri kana akalango gye tukakola ki gye tukayisaamu eggaali ekyo kye bayita maturity. Tekijjaawo kiri mbu baayawukana ekyokwawukana kisoboka okubeera nga baayawukana naye nga bakyasobola okukola wamu for business. Wano ku SMX Media kankulekereko akatambi kanene naawe osobole okubeera nga okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusawo subscribinga wano ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino. Kijja kutwalira emyaka 20 okuddamu funa omukazi alina feeling ngeza muwala wange Mama John. Kikyate. Manya kunyi mkoze debanga Jakati na mjibuli akasesa. Saka mtu yakuntakula. Saka wadwa. Bani banu. My name is Mama John Obigana, East African, some parts of the country, but not living things in Abana, so on Tata Wang. Bana msabago nawe na mwaza katika kabagabi saka mko mkunyumba zangu oya saba atu kuchiti express wano watata chimbo bagala chimba bade bichemanyi baze kutunda ticket zachi ne table manyi bayina show yawe nga kuzo mwezi 2 mu gokutano nena kuzo mwezi nga 2 gokutano fila da bonita wana ye fila da bonita Namenza kujama tata shoba jitani hata mwita wana mkoyo mkoyo jamu nyabo genda bado so nyoko wanyoko tata wanu tata bade yagenze ku safari manyi sente zozi mutuse mbulago zitade njasa za chimbo na chaliko chimbo kana tauja kaseza no kulya tachali nekera kuma ndenda kuleda ndenda kule nyumba zijabu ja ndenda akasata kule yakaloga kakana chimba babi chaliko zimusate yebase nja kumunonya Burandiro dibunyiza omuntu kwata omuntu omuzali oyo musajja yaba dansa lebanga byemaze kuno ku nyumba namanti omuzigagu akuzalo oli mwana papa nawe tom wota badde kakaiba mukukulu nti kabadde wano akakwale kaze nga akavirike ujaka nkubye kewa sisobola pasta kawe nakunywa na mugo ya do wata nganya waka kakamukala bulanga mbidde fane kubigato bye dex nawo bye political higodi pigodi Kimbo Anigo manya aina kapika hapo akasengule ebintu kulayisi. Akapika hapo ko sina gwe manyi naye ne mungalo tusobola bikwatira mbijjamu. and in monument political mwahaha